po jako akawuwo 2021 munaku nga okuva ku 6 paka ku 11 mu Desemba. Omukolo ogwo oba conference egenda kubeera wano e Uganda, kibeera International Conference on AIDS and STIs in Africa, ye ICASA. Conference eyo eleeta abantu bangi nnyo, era ffe nga Uganda twesiimye nnyo nti twali abantu bangi abaali baagala okubeera nga bakyaza omukolo ogwo mu ggwanga lyabwe. Naye ffe nga Uganda Mukama yatuyamba ne tuwangula, twali 5 naye ffe twawangula okutuuza omukolo ogwo mu ggwanga lyaffe, era twesunze nnyo okuba nti tugenda kutuuza abantu bonna. Omukolo ogwo guleeta abantu bangi nnyo okwogera ku bulwadde buno naddala obwa mukenenya, naye ate mubeeramu n'endwadde endala ennyingi ze boogerako kye tuyita health systems strengthening. Guleeta abantu bangi abagenda okukyalira eggwanga lyaffe. Tugenda kufunamu nnyo nga Uganda, hotels zaffe zigenda kukola. Ekintu ekimu kyatugambyeko director nti tulina okuba nga tweteeseteese kubanga e Rwanda waaliyo hotels zaali ntono, naye Uganda nsubira nti zijja tumala. Guleeta abantu abayivu abangi. Tugenda kutapinga mu expertise oba synergies mu bantu bangi abagenda okujja wano mu Uganda. Kale nga Uganda twesiimye nnyo nti tugenda kubeera n'omukolo guno. Omukolo guno njagala mbuulire eggwanga nti gubeera gw'abantu bonna, era twaniriza abantu bonna bajje bagubeereko. E Rwanda baali abantu 86, naye ate nga obungi bw'abantu ab'e Rwanda si bungi nga ffe tuli obukadde 40. Kale ffe nga Uganda batusuubira okuba nti tugenda kubeera n'abantu bangi nnyo. Nga Parliament ensonga y'ensimbi waliwo obuwumbi 3 bwe twateekateeka already okubanga bugenda kukola ku mukolo guno, era ezisigadde zigenda nazo okubeera nga ziteekateekebwa okubanga zikola ku mukolo guno. Bw'ogattako na zino ezijja zisasulwa eri abantu abagenda okugubaako, kubanga omukolo guno abantu abasooka okwogera ku mukolo balina akasente ke bateekamu, kubanga tuba tubaanise kati okwanika mu nsi yonna balina akasente ke bateekamu. Kale bwe tugattagatta ssente ezo, omukolo gwaffe tujja kusobola okubeera nagwo mu Uganda. Thank you. We'll see you in the afternoon.